na bismillah. Osoma basmala ati bismillah n'omunaaza muki mu ngalo. Bw'omunaaza mu ngalo n'omunaaza mu face. Kati gano amannyo okwata akawero nga katobya amazzi n'okayisa muki mu mannyo ge era n'oyisaako ne muki ne mu nnyindo ze, then n'omunaaza emikono paka ku buki ku bukokola ogwa ddyo n'ogwa kkono, n'oyisa amazzi mu mutwe gwe ne mu matu ge, then n'onaaza emiki n'onaaza ebigere. Kitegeeza nti ogunaaza maiti kuba kukoze eki? Kuba kuwedde. Kati awo oba wasigazaawo essuuka emukaza oba emukawusa, n'ogimubikka n'otandika omukka obusa. Naye ate wali oba wateeseteese dda ogenda okukola ki? Ogenda okumuzingira. Waliwo okuba nti omuntu gw'ogenda okunaaza ayinza okuba nga yayidde muliro, yagudde mu nnyanja, mbiri ne kukola ki? Ne kukyuka. Tekirina mutawaana okumutayammama. Kyetutegeeza mu kumutayammama, era tayammumu gy'okozesa ng'ofuna wuzu, era gy'okozesa ng'otayammama muki? Omuntu oyo. Okuba ebibatu byo ku ttaka mulundi gumu, n'osiiga mu feesi ye, then n'osiiga ne kuki? Ne ku bibatu bye. Waliwo enjogera endala ezigamba nti okuba emirundi emeka? 2, n'omulundi ogutya? 1. Kitegeeza nti bw'okola ekikolwa ekyo ku muntu ali mu mbeera eyo aba amaze okukola ki? Aba amaze okutukula, era akkirizibwa okuzingibwa n'aziikibwa. Towaliriza. Ayinza okuba mulwadde wa bigenge, mulwadde wa sukaali n'ebirala, ng'embeera gy'alimu si nnungi, tayammamu ekola. Waliwo okuba nti mukyala yafudde, tewali mukyala agenda kukola ki? Kumunaaza. Era kikkirizibwa okumukola ki? Okumutayammama. Tekirina mutawaana. Ennaaza y'omusajja era abakyala gye mukozesa nga munaaza baki? Bakyala bannammwe. Kati enjawulo eriwo ejjira mu kuzinga. Ti omusajja azingwa mu ngoye mmeka? 3. Ate omukyala ngoye mmeka? 5. Kati engoye ezo nazo era oziteekateeka bulungi. Ekyatteekwa omuntu senga tewali busobozi, n'olugoye olumu lumuteekebwamu nga gwe buki? Lwe luliwo. Togamba nti tunoonye olw'ogumeka, tetugenda kumuziika twagala lwakusatu, lubuze tugenda lutya? Na lumu. Tumuzinga kasita tulaba nti omubiri gwe gwonna gukoze eki? Guggwereddemu. Kati essuuka ezo tuziteekawo buli mu kuzinga saasi yenna akola gw'oba okoze eki? Gw'okozesezza. Naye ng'oteekeddwa essuuka ezo zikuba akawoowo, naye kennyini omukuba akaki? Akawoowo kalifulo. Wansi omuntu kyakoleramu shortco oba longco, oteekeddwa okulaba nti atukulira ddala n'amazzi. Era kyova olaba oli ayinza n'okuyiwa akadomola k'amazzi kaki? Kalamba. Alabire ddala nti ekifo kikoze eki? Kitukulidde ddala. Bw'abanga amaze okuba nti agibwamu engoye ze, then tubisse wakati w'amaviivi n'ekkundi. Kwata wano. Tubanga
abamutuuzaamu bw'atuuzibwamu gwe ali ku mulimu gw'okuba nti omunaaza ogezaako okuba nti onyigaanyiga mu lubuto lw'empolampola birefikin sina maanyi nga wano ogaziizaamuuko ng'ono afukirira amazzi bw'akola ki bw'afukirira amazzi gayinza okuba agabuguma oba agakola ki aganyogoga nga bw'onyigaanyigamu bw'aba nga alina embeera yonna nga waliwo ekisobola okuba nti kifuluma kisobola okukola ki okufuluma ali mu mbeera y'okunaaza oteekeddwa okuba nga olina ky'oyambadde ku ki ku mukono gwe khirqatun kiyinza okuba ekiwero oluusi mu byalo ennyo eyo gilavuzi ziba tekikola ki teziriiwo naye oba ofunye ekiwero oba gilavuzi weeziri ng'omaze okuba nti okunyaakunyaamu mufuna bulungi fayunajjiya almayita kati awo n'omusitanja nisaaki wuzu naye oluusi kiyinza okukalubamu ku lw'okubanga ogenda kuddamu okuba nti omukwata ku bifo bye ebiki ebirala kati tuyinza okusooka okumufunisa wuzu oba okusooka okukola ki okumunaaza tutandika okumunaaza nga tutandikira ku sayidi eya ddyo n'okuviira ddala ku mutwe gwe yaghsilu ra'sahu sidrin okwata amazzi waliwo afukirira amazzi ne sabbuuni n'okuba ejjovu nga liki nga lingi n'onaaza omutwe guno bulungi nnyo n'ejjovu ly'amazzi n'ekirevu kye naye twegendereza nnyo amazzi okumugenda mu nnyindo ne mukaki ne mukamwa ku lw'okubanga sayagenda mu bifo ebyo mu kamwa ne mu nnyindo tuyinza okumala okumuzinga aye ne bikola ki ne bifuluma kati olina okugegendereza nnyo ng'otandika okunaaza omutwe bumala okunaaza omutwe ne gunyikira bulungi n'ejjovu ne bayiwa amazzi n'omumyunguza bulungi then otandika ku paati eyaki eya ddyo ng'ojja otambula okuviira ddala ku nsingo n'ojja ng'otambula n'ojja ku bodeeye bafukirira amazzi n'ojja n'omuki n'omukono gwe n'otambula ku bisambi bye paka ku kigere mufuna bulungi bw'omala okunaaza bw'otyo obaako ne ttiimu ekola ki ekuyamba n'ekyusaamu then n'onaaza n'eno ng'ova ku nsingo era n'okkirira paka ku bigere tetumubikudde wano nabwe kityo ne sayidi eyaki eya kkono era okyusa n'onaaza nga bw'okoze
ku ddyo. Omulundi ogusooka ne guggwa, n'omulundi ogwokubiri, n'omulundi ogwokumeka, ogwokusatu. Bw'abanga tannakuba nti atukula bulungi, tekirina buzibu kwongera paka mulundi gwakumeka, gwakuna n'ogwomusanvu. Kikkirizibwa okutuusa lwabidala nti maiti ekoze eki? Etukudde. Naye byonna naye ng'amazzi g'okozesa